mama Dubai tetujja kuddamu kola ki kwatagana kubanga omulimu yagumpaye namuwasereze wali abanja munne kumbe emitawaana gikola ki jijja agala nenkwesimisa bingi bye nakoppako nekyayekandooza waliwo esakukoppako tugende mu maaso fumita emboozi otuuse nze ekyandeese wano njagala mbalage mama Dubai yani mama Dubai omutuufu nga temulabye kungulu wabula ali munda abasinga gwe batamanyi mulabise obulamu bwange bwonna kisobola tolimwerabira obulamu bwonna kale gwe wenna omukyala mama Dubai oyo nga nsooka muweereza miliyoni meka 2 ku simu nga zituulako ng'akkiriza nti ozimuwadde azirabye kyamazima miliyoni 5 sijja kukola ki zisobola neŋŋamba kanzikuwe mu installments ne mugamba ngenda zikuwa mu ki mu bitundutundu ne mugamba nekirala nsaliraako naye saawe naamuvuma ABCD era Madubai atekangamu engoye ndowooza vidiyo ezimumuziraba nga tubeera ne mu fight eyaddala nga tubalumbira ddala nga tebasasemye sente za mwana tuvaayo nga tukwatira ddala vidiyo ng'oli tasasemye sente za mwana agenda kusaasaanyizibwa bonna so twazanya omulimu ogwo twagukola bulungi nnyo n'omukulu mama Dubai naye munnange sometimes abantu ba disappointing abantu leero omuntu asobola okubeera ng'ali bw'ati enkya n'omusanga ng'ali atya ngali bwati abantu bakyuka kabere muganda wakyuka kabere mama wakyuka kabere buli omu akyuka amanya yenze Nyondo Rozet era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikoleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange ensonga endeese wano mama Dubai. Mama Dubai sijja kwerabira. Mama Dubai sijja kwerabira obulamu bwange bwonna. Kisobola. Tolimwerabira. Obulamu bwonna. Kale gwe wenna atulaba ali ku mukutu ogwa Nyondo Media amanya agange yenze Nyondo Rozet tusinzira ku mikutu egy'enjawulo tubaweereza ogwa of course Nyondo Media Facebook, Instagram, Twitter ne threads gye tuli osobola tunoonyako notufollowinga YouTube. Yes, era nga tukozesa Nyondo Media. Aba subscribing ku YouTube channel yaffe muli bamaanyi nnyo. Ate nammwe aba followinga ku mikutu egisigadde gyonna mu musinga bana bakikola mu kikole kubanga tujja n'emiramwa egigattako oba ejyongerako eri bannayuganda yonna gye muwangaalira okumanya ebigenda mu ggwanga yonna gye tuli nenga tusinziira mu UAE Dubai. Olunaku olwaleero nafunye akasimu okuva omwana omulenzi ono naye nga era byangambyeko ku mama Dubai. Mama Dubai mukyala namusinkana ebbanga si ttono lyali ddeneko era namwesiga nnyo namwagala nnyo naye ndowooza tuwulirize mwana mulenzi ono. Kakati nze mama Dubai kati mbadde ngenze mulabira akabanga akawera. Nenga mufuna otya? Nze nali ndi Uganda mama Dubai ndoza ye already yali abeera eno UAE. Nze nali nkyali Kampala netetawo. Wakati nze nvuka social media nnyo era nali ku Facebook. Nali ku Facebook ate koro nali ndaba Nyondo Media. Nali ndaba Nyondo Media. N'omulaba? Kakati ebiseera ebyo kati wali oyisaawo mama Dubai ng'ogamba
asobola okuleeta abaana e Dubai asobola okuleeta abaana e Dubai abawala n'abalenzi n'ebiseera ebyo nange nali njagala kujja wa Dubai neŋŋamba bano bafere kye nasooka okukola neŋŋenda nga nfolowinga neva ku Facebook neŋŋamba kaŋŋendeko ku platforms endala kubanga nali baŋŋamba abafere bangi e Dubai bw'oteebereramu bakutwala kaguddeyo akasente bakalya nga n'okutwala tebakututte oba si ekyo ne baŋŋamba bakukusa n'abaana kati ng'ebiseera bintiisa kye nakola nengoberera Nyondo Media ebiseera ebyo oza nno bbanga ddene temanyi kati wayise omwaka nga gumu n'ekitundu wayise omwaka nga gumu n'ekitundu nenfunako ennamba ya mama Dubai kye nakola nensooka gali byakugezesa nali ngambi kangezese tulabe neŋŋenda nemuterako message ku WhatsApp bwe namusindika message ku WhatsApp teyasooka kunziramu wayita ebbanga tanzeemu yali wiiki nga nnamba tebamala nanziramu netwogera naŋŋamba nsanzeeko message nambuuza gwani ngera omuntu wotandika okwogera n'omuntu nambuuza gwani nemunyonyola byonna nga ebyali amannya biki byonna mufunye otya byonna ngo bimunyonyola wamufunye otya ali wa mama Dubai ngamba byonna ngo bimunyonyola nze nakufuna bwenti nali n'omu kumuyitiramu era omuntu embooze ng'oyogira naye asooka kubuuza gwani wanziyewa nemugamba nadde mpita ku Nyondo Media ku Facebook nendabako enamba ne baŋŋamba otwala abantu ludda wa ebweru kwe kufuna enamba yo eya WhatsApp nenjogerako naawe naŋŋamba tewali buzibu kituufu tebakolimbye nemubuuza toli mufere ng'omukyala omulaba yeyambalidde yaja temulamba alabika bulungi ng'omusuubizamu obufere nawe omukyala omweru nemugamba toli mufere baŋŋamba abafere bangi e Dubai abafere bangi e Dubai kwanza sayina ate mwatu nali sigenda nakujja kuba nali nkikola mu mbeera yakugezesa nali nkikola naye bambi yali mukyala muntu omulamu enziramu gye yanziramu n'enjogera gye twayogera neŋŋamba naye kankigezeeko kubanga naye tomanyi kintu kigaana tomanyi mutuufu na mukyamu tewali kintu kisobola kyogamba mbukiganye ate ose kigezaako nagamba ekinagaana nja kuba mukisa mubi nkyala nemubuuza kati tutandikiddewa nambuuza olina paasipooti kyeyasooka okumbuuza nemugamba paasipooti kuba ekirungi paasipooti yange oleedo nali ngiyina gye nali nvukanga ebintu byange ntambula nabyo ebisinga mbeera nabyo just in case kuba nalinamu ekirowoozo ekitambula nemugamba paasipooti nkola ki ngiyina naŋŋamba kale nambuuza lwaki oyagala okujja alina ekibuuzo kyeyambuuza ekyo yambuuza lwaki oyagala okujja e Dubai gamba naye sooka olindeko yateranga nnyo bibuuza mu bintu byonna wanze nali mujagujagu naye yambuuza ekibuuzo ekyo nze mubuuza muntu kyabu nemubuuza lwaki ombuuziza naŋŋamba abavubuka abasinga mwagala kujja eno ku showbiz kola ki namubuuza agala kujja kukola ki agala kulambula oyagala kujja kukola nambuuza oyagala kukola ki kubanze nali manyi omuntu omugambe toyagala kujja Dubai nali manyi obviously amanyi nti oyagala kujja kukola mubeera nga bagala okujja okulambula yali mutuufu okubuuza kati nze nga nambula bikyomukubuka kakati siikuluyiseeyo nga mugamba njagala kukola naŋŋamba kale nemubuuza tutandikiddewa naŋŋamba nemubuuza kijja kwetaagisa ssente mmeka kuba we namugamba nti njagala kukola nemubuuza naye we mba njagala kukola kyetaagisa ssente mmeka okujja byonna okuggwa nenfuna n'omulimu era namugamba byonna okuggwa kuba namugamba njagala kujja eyo nga ntuukira ku mulimo namugamba njagala kujja eyo nga ntuukira ku mulimo omukyala naŋŋamba
ekyo kisobokera ddala naye oba oyagala tuukira ku mulimu kasente kajja kweyongeramu kuba ebiseera ebisinga emirimu mbadde jabbeeyimu kweno bamu bagigula kituufu neŋŋamba ayagala kunziba ono nali ntira ddala okunziba gwe kyolina omumanya byonna twali tubikola naye ngaekigambo kunziba nkitiira ddala naye akwadde nti nze nali nteekamu ka lisiki neŋŋamba ekijja kijje kaakati nemuweereza ssente ezasooka kuba yali aŋŋambye kijja kwetaagisa miliyoni mmeka 5 nemugamba mukyala kwekuli tiketi kwekuli visa akaseera ako wabawo nakasaba okutiramu okuyita ku airport kwekuli ssente ez'okulya kwekuli ezakahanaga wakatuuka then kwekuli n'omulimu ebyo nanga sibimanyi byonna byonna bigatta wamu nolowooza otya nze ugambye maama Dubai siri musonyiwa aga Katonda mugulu sisobola Dubai maziga mangi okay gwe wenna alaba ekintu kyeyankolera byonna byeyampisaamu tosobola gwe wenna atulaba ali ku mukutu gwa Nyondo Media nze ntera nnyo bagamba nti tuleeta abantu ab'enjawulo okubanga babaako emboozi na gye bayisaawo balina message gye bayisaawo Madubai mukyala namukyaliza ebbanga lyali liwera era nga mukwano gwange sijja kumwegaana era sijja kumwewakana era nga yali omu ku muntu yakubirizanga abantu temulya ssente z'abaana kubanga abaana ssente bazikolya mu bulumi yali omuntu omu yakubirizanga n'agamba bannange era nga abaana basinga bajja gyendi oba ne bajja gyali ono yanzibye oli yanzibye era nga nkubira essimu Rozet waliwo omuntu bwati ne bwati yefudde ebbereje yabbye ssente z'omwana naye saawe n'amuvuma ABCD era Madubai yateekangamu engoye ndowooza vidiyo ezimu muziraba nga tubeera ne mu fight eyaddala nga tubalumbira ddala nga tebasasemye ssente za mwana tuvaayo nga tukwatira ddala vidiyo ng'oli tasemye ssente za mwana agenda kusaasaanyizibwa bonna so twazanya omulimu ogwo twakukola bulungi nnyo n'omukulu Madubai naye munnange sometimes abantu ba disappointing abantu leero omuntu asobola okubeera ng'ali bw'ati enkya n'omusanga ng'ali atya ngali bwati abantu bakyuka kabere muganda wakyuka kabere mama wakyuka kabere buli omu akyuka ate nga kana kantu mukatereke mu bwongo bwenkogera bagamba nti mbulira goyita naye nkole ki nkubulire empisa ze sometimes kinzo okubeera ngo omuntu goyita naye nga muyinza okola byebimu sometimes kinzo okubeera nga omuntu goyise naye nga temukola byebimu so temutujajinga nga bwe mulabye ate abantu batera okubeera abalungi naye atolonyo ne bane bakola ki ne bakyuka muganda wange olala omuntu asobola kubanga mulungi nnyo nankera n'akyuka tomaki mukyusiza naye nakola ki out of blue n'akyuka so temujandiza kutujajinga kantu kano katukwate mpola mpola gwe naaliko ng'olaba njagala ofunemu ekyokuyiga njagala obeeko nekyotegeera nga ogambye abantu bakyuka so njagala mutegeere bulungi nnyo temutujajinga tugende mu maaso katunnyonnyole mpaka gye bisembera Madubai kale tugende mu maaso muganda wange kakati omukyala wa Madubai oyo nga nsooka muweereza miliyoni mmeka 2 ku ssimu nga zituulako ng'akkiriza nti ozimuwadde azirabye kyamazima miliyoni 5 sijja kukola ki zisobola neŋŋamba kanzikuwe mu installments nemugamba ngenda zikuwa muki mu bitundutundu nemugamba nekirala nsaliraako miliyoni 5 buno obudde kuba nemba ngambye mu installments kiyinza obutakola ki obutawera taziweza mama Dubai nga ŋŋamba kyamazima sikusedde kusinzira ku mbeera nga bweri kuba yali aŋŋambye emirimu Dubai kati gyakola ki gyabulumi gyayingiramu babulooka kituufu aŋŋamba emirimu gyayingiramu baki babulooka mama Dubai nga ŋŋamba kale ekitono nnyo mba nkusaliddeko tujja kwogera ng'omaze okujja kwejolooza njagala kukobba ojja kukola miliyoni 4 emitwalo 5 nemugamba kale miliyoni 4 emitwalo 5 tujja kwogera nesooka nemuterako miliyoni meka 2 bwe namuterako miliyoni 2
awo nesooka ne musa akasiriso ndabe era twamala akaseera awo nga tetwogera okumala almost week namba sasira omuntu gwadde akasente koko milioni 2 ez'Uganda nga takwogeza takunyega ze waayita ennaku mukyala nga takyanyega yasooka naŋŋamba kwata passport ginkubira ebifaananyi ogimpeereze nze kati nange kyenakola nenkuba passport ebifaananyi nga tonamuwa ssente nga maze omuwa ssente nga maze omuwa ssente naŋŋamba passport gikuba ebifaananyi ogimpeereze kati wayitawo wiiki esooka tanyega omaze omuwa passport maze omuweereza ebifaananyi abirabye takunyeze ne milioni 2 nga biraga abirisiivinze tanyeze n'asirika ngamba sente kange nensirika kwanza ode nali kimanyi omanyi awatamu nze nemba nkoze ekintu nemba nkoze ekintu sitera kwejjusa nengamba ezo kale kazigende wiiki ey'okubiri kwolode ye twali twogera nga ali eno Dubai kano kavuma twakwogerako nnyo nga twambusa mulowooza kakati wiiki ey'okubiri naŋŋamba gy'oli ekintu kyanziramu naŋŋamba gy'oli neŋŋamba omuntu awonye nemugamba gyendi wana adata k'Uganda ka bulumi akasente ka Uganda kaba ka bulumi naye kaba akakadde kamu bwe kati naye ogibira mitwalo 10 e Uganda okitegeera kakati adata kofuna kateekangako okumala wiiki namba nga ninzanziremu wiiki asooka n'agikuba wali nga tanyeze wiiki ey'okubiri nanziramu netwogera nemugamba oyagala kubba ssente zange nangamba kati muvubuka lwaki oyogeza olulimi olubi ssente zo nga nzibba nzitwalawo kyokka nno nakamuwako milioni meka 2 wasigaddeyo 2 kitundu meka 4 kitundu neŋŋamba kati wiiki ey'okubiri nanziramu naŋŋamba ensonga zo ndi mukukola ki zikolako nze kyesaamanya nti engeri gye namugamba nti njagala kutuukira ku mulimu byonna agala kubitegeka nze nayogeza busungu nemugamba madamu sente zange zaagala natandikira mu kubanja nze natandikirawo mu kubanja bugumiikiriza kati ngoyagala azikuddize anzitize sente zange ng'okola ebirala olaba ng'otiddemuuko tanaba kuwa visa oweereza omuntu sente wiiki kubanga ezo 2,000 obukadde obubiri era asobola okukolako visa n'agikuya era asobola okukolako visa n'agikuwa teyakuwa visa nkunjira talina kyakuwadde asirise ayagala endala teyasooka kunsaba sente endala wiiki ey'okubiri oyampeereza ate visa awo wiiki ey'okubiri nga mpeereza visa nga ŋŋamba visa yo kuba nali mugambi njatambula mu bwangu nali wakavuyo nnyo ne mugambi njatambula mu bwangu ate ntambula ntuukira ku mulimu omwekisa 2 bwe yamala n'akutirako visa mu wiiki ey'okubiri yamala nkutirako visa naye nga yamaze wiiki namba nga takola ki tayogera naawe nga maze wiiki namba takola ki takwogeza omutima negukaka ate nze kasita nalaba ku visa ntwe negukakkana n'osonda endala neŋŋamba mulamu tawoneka kati naŋŋamba nga visa olwo gyekakasiza kubanga baali batera okuba visa ziri feeke ate nali mbimanyidde omita emboozi muganda wange nenze nali nsomako ebyoluzungu kuba baali bataddeko eno oluwalabu oluzungu nze nensomako ebyoluzungu nekakasa nti visa olwabu nali sirumanyi era nga ndabako weerukamu biki byonna nemmanya nti ero visa naŋŋamba visa njikuweereza ogirabye mu ka pdf nemugamba njirabye owulidde kuba visa olwafuluma naŋŋamba okuweereza ssente ziri endala ezasigalayo bwe yakuwa visa n'asaba balance nkuwulira nemuweereza milioni endala mmeka 2 wasigaddeyo mmeka
wasigadde emitwalo aga 5 mutima nagamba gana 5 nga muwa ngenda tiketi njiraba ko watali tiketi simuwa simuwa mitwalo 5 nokumanya abantu tulibaze omaze okuwayo miliyoni 5 gose Yakati waite banga mpereza ticket kwa visa already yali etandise okutambula kuba ndali mbimanyiko ebimu visa tetandikanga okyali waka bakuwa ezitabo myezi 2 I think jali esatu tetandika kubala anti kati wakola visa ya myezi 3 naye tetandikirawo kubala nga tona bakukola ki kuyingira ana kuyingira nsi jogendamu etandika okubala ngo oyingidde banna naye neri expiringirayo I think bagabo ba like 30 days oba bagaba how many days nja kunoonyereza akawo nga wobere Uganda nobera stuck nga notayingira bane bagaba ne bagikola ki bwe ligwako era libera kondoza nga liwandikeko I think nzo lwafuna visa ne mugamba kati visa kefulumye amanya kagenda geyongedde nangamba muwereze sente za balance ne muwereza miliyoni endala meka 2 ne mugamba kati njaya kutambula visa yange etambulirawo kati gwe kyo ngambe teyakiŋŋamba nandeka nembuguma nga mpulire ennyonyi ensiiwa actually abantu abasinga tebakimanyi abantu basinga bawangalidde wane no bawangalidde musizi bawangaliramu naye tebakimanyi nti omuntu ona kuyingira nsi visa tekola tetandika kubala etandika ngo maze kuyingira mu ggwanga Tinza teyambusa nandeka nembuguma nogambe ebala waisewo olunaku lwaluyiseewo ogundi yange ebala kyagamba abadubayi oyo kale kati waite ebbanga lyannaku zalinga ezi 3 nampereza tiketi byonna nabimpereza kwaliko tiketi ne ritani byonna nangamba mbiprintinga bwenti okutambula kwange okwasoka okutambula notambula nojja nenzija n'omusisinkana kale olwafule wonna kyatwala weeks zalinga ezi 2 n'ennaku entonotono kubanga wiiki yasooka teyanyega wiiki eyokubiri mwe yampereza visa wayite ennaku ntono nnyo nampereza ne tiketi nojja nenzija olwo ngakkiriza emitwalo 5 gamuwaddi ate tebyaliko kuteesa kuba nze olere twateesa miliyoni 4 n'emitwalo 5 zetwakomako n'ate kyatuka kiseera ng'ate nze mbaga amateeka nga sente nesoka nenzimuwereza mu bitundutundu nemuwerezako miliyoni meka gwamanyi ozimuwadde ozimuwootya nze muzimuwontya kasita namanya nti miliyoni 2 osobola okukolako visa nemanya nti nyinasoka kulaba ku visa we nalaba ku visa nenyongerayo nsoka kulaba ku tiketi yes 500 era fite olwalaba ku tiketi nendiweereza eri asigalayo nenyingira Dubaaya newanange omukyala yankima bambi ku kisaawe yansindikira emmotoka yankima ku kisaawe teyaliko ngaatera okubeerako ate yabulako yajja bambi nankima ku kisaawe nga tukyagendera ddala mu maaso ye kazi watwe yanjulidde nga tukyagendera ddala mu maaso I think si ensonga ey'amaanyi ennyo njagala mbajjukizeeko mwenna abatulaba ku mikutu gyonna abatufollowinga mukola kyamaanyi nnyo mbale kutukiririzaamu wetuli kubabuulira mazima kubabuulira bigenda mu maaso mu ggwanga kubaleetera ekyo kyemwetaaza okulaba si kyemwandiyagadde wabula kyemwetaaga kibakakatako okola ki okulaba era nga njagala kubanjulira ekizigo ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino mwana wattu gwe wenna ali eyo kikola olususu njagala mbajjukizeemu endabika yange bwe nali ndabika before owa kamera ganye kunzuuminga naye tekirina buzibu njagala mbajjukizeemuko engeri gye nali ndabikamuuko nze nga nze musobola ogenda ku vidiyo bwasooka kamera gye nakozesanga luli mpaka nakati yemu gyenkola ki gyenkozesa naye sikini yange oba ogiraba luli mu gwasooka nakati si bwekola ki si bweri nakolamu ka lightening akatono
seyerusa wabula nenkilialinga skin muganda wange erabika bulungi nga bw'okiwulira kamera eno endi musaawe eno enkotogera nnyo sometimes mpulira obusungu njagala ogivaamu naye nga ate nyina okubaweereza kubanga buli wengenda abaana bakola deliveries nekola deliveries zange mulimu waliwo yankozeko akajanja nangamba Rozet Whitney yabandeetera mulabeko kubanga njagala nfaane nga ye nemuga Whitney genda okole ki twala ekizigo Rozet gwe abandeetera oba mujje babiri bakole ki so weetuli okola deliveries inze ne Whitney oba yagadde Whitney yabakuleetera waali oba nze nkola ki wendi naye buli otutuuka ku bakiranti baffe bali surprised bagamba Rozet bwoti bwofaanana ate Whitney bwoti bwofaanana nga kamera ate balaga bulala mulabika baby face mulabika muli bito mulabika bulungi nnyo kaskini kyekyo so ne bagamba gundi kamera omuntu abakwata sometimes mufunanga obudde mu mutuge kale simanyi oba abeera ku kamera ye mukyamu oba kamera ye bulamu ba kyekibulamu kamera nga kyekibulamu simanyi nenga baganda bange abali bandabyeko abali balabye ku Whitney maaso ku maaso amazima gali tulabika bulungi baganda bange tunyirira naye nga ate sibo tubwe twali before Nyondo Glim Whitney yabadde Uganda era basinga bagamba bwogenda Uganda osiiwuka bwogenda Uganda olabika bubi amazima gaga na mugulu nyageza okomawo nga bwe yagenda nga ate yongeddeko nokola ki ate nga nange yasanze nange neyongedde okunyirira so ekizigo ekya Nyondo Glim gwe nange oyina embalabe gwe nange oyina black spots ng'olina bino ebintu tubyona bina ku mubiri ng'oyagala biveeko labike bulungi muganda wange ng'osobola okwamera akago ya kampi ebisambi tekuliko gantu galiko entumbwe zonna nga zirabika bulungi nnyo zibalansinga bunnako tetubulekako muganda wange so nobeera ng'obalansinga kuva waggulu paka wansi osanga omuntu nga wansi ebigere biddugavu waggulu mu feesi nga mweru nosanga nga feesi njeru nenga wansi muki muddugavu ayina ebigondo ayina kino ayina kiri nga alabika bubi endabika y'omukyala oba ey'omwami kyekitiibwa kye tulina ebyabaami tulina ebyabakyala kyetuzaako kukola kirina kubeera ky'abaana so mbasaba mweyunire Nyondo Glim mulabike bulungi nnyo tweta deliveries zamwe yonna gye muli oba oli luddawa abali eyo mu nsi ez'ewala tukosa DHL ne tubeera nga tukola ki tubayeetera ebintu ebyo era bakilanti baffe mwenna tubatumiddeko nja kufunayo akadde mbatumireko mbeebazeeko benaaba nga nzijukidde bangi mbawandiika naye nga mwebale nnyo okutukirizaamu ne mugenda ne mukomawo ne mutuleetera n'abalala saawa eno kati yakampa abaana aba basatu nangamba Rozet abaana abo gendo bantwalira ebiki ebizigo balabye skini yange so naye nyina mukwano gwange y'omu yesiganga Nyondo Glim nenga kweka mukweke amazima gakalonda muggulu mwana gambuuza naye okozesa ki kusa ku skini yali alabikamu naye okozesa ki so ebizigo byaffe mwana wattu kabeyi ka wansi ebizigo kabeyi ka wansi kasoboka ate nofuna kyokola kyoyagala kubanga tuvaluwinga kasente k'abaana akatono oba kasente kamwe bakilanti baffe konna engeri gye mukafunamu tukimanyi nti obeera okakoleredde so tukavaluwinga era tukuwa ekizigo tufolowinga oli mu mbeera ki kale olabika otya ki ekibulamu tusigala nga twogera yeffe era nga mbasaba n'abakyala mwenna abaana ddala abakola mu nnyumba n'abaana abalenzi abali mu bikampuni mugenda ne mukola ne mufeedinga ne mulabika bubi ensusu ne mukoggana twaleese n'obuugi muganda wange onywa ekyugi nga kiwooma bw'owoomerwa nga bw'okola omubiri bw'owoomerwa n'okola buti n'okola ekisambi n'okola entumbwe n'okola ebbeere wonna okolawo muganda wange si kino mbuna ate ngezako kabina ate ngeza ebbeere ngeza ekifuba ngeza emikono eno ndi mutono wenna osigala ng'ogejja so naddala abaana ng'omanyi onate okudda ewaka ebiseera ebisinga bwe tubeera waneeno nga tukola oli abeera alinda mwana wagudi wanakoma wana balabika atya boddayo nga boogera lulinga olubwa lubate lubeera bweru lubadde luddawa abaana babeera bweru babeera eno nenga bakola kibakazana nga bakola emirimu gibeera mingi naye mbasaba ddala nga munatera okudda ewaka muntu mu obuugi muntu mu ekizigo mugende nga mwekozeeko nga mulabika bulungi nnyo n'ebyomukisenge okusanga babbaaba mmwe okitegeera kubanga mba mwaddiridde okitegeera mudde mukyaliye ku nsiko mwongereko ebintu ng'ebyo muwoomya mufunza kugamba ogende nga weetegese ku kyogo ogende ng'onaabyeko kugamba oddemu okuyingira Uganda nga wezizza bujja nga skini kyekyo ng'omubiri kyekyo ebyomunda ng'omukyala buli kimu nga kyekyo n'abaami netubafunya mani power kubanga wano bingi ebibamalamu amaanyi tukwa vein cleanser tukwa koza mu lubuto n'abakyala tukalina ne tukuwa mani power noddayo buto tulina ne penis enlargement muganda wange ng'oli eyo bonaabona ogamba omukyala agamba manyi munanga abakyala bazibu baagala ebintu bibwaguuga nze simanyi babiraza so mu kifo ky'okuddayo okujerega nti ate munnanga oli mwana muto ate ayina mwana muto obitegeera so tobikkiriza
tulina pension enlargement ate ng'akola era muyite ku namba y'essimu 0524680778 mpozi n'emmere ye Uganda baganda baffe nayo tugirina emmere ye Uganda weeri witini wali okusiba buli kaviiri konna koyagala penso wivu neziwigi gwatayagala kusiba tuzirina ez'enkofiira wivu ezagundi eza wivu ez'emiguwa kana 3 eza dreads kyonna kyoyagala muganda wange tulina ebiviiri byonna nga bw'obimanya ebiri e Uganda za afro kinky braids wivu wigi byonna muganda wange kikwegana n'enviiri ku tweyune tukola kitu kirina kikwegana n'ekisenge mukyala kwekolako byonna tubirina skin tulina kukola ka body ka figure kulabika bulungi Nyondo Glim tubirina ita ku namba y'essimu 0524680778 Mama Dubai obale ku disappointinga nakwagala nnyo okuva nakusisinkana ntubera ba mukwano nenkwagala nenkwesimisa bingi bye nakoppako nekyayeka ndowooza waliwo bisakukoppako tugende mu maaso fumita emboozi otuuse nze ekyandeese wano njagala mbalage Mama Dubai. Yani Mama Dubai omutuufu nga temulabye kungulu wabula ali munda abasinga gwe batamanyi mulabise biseera ebisinga abantu balaba abantu mu mbeera ez'enjawulo tebiseera bisinga olaba omuntu nga kyoba omulabamu sikyali aga Katonda mu ggulu nga sikyali eyo yaddala nga mumulowoleza kirala ali kirala akati Mama Dubai nze mulojja lwange era buli muntu ebiseera ebisinga abantu balaba abantu nga kyamulowoleza sikyali n'omulaba agwe kyomusubiramu sikyali Mama Dubai nali mwesige kubanga yali mukyala alabika bulungi yambala bulungi olaba nti muntu mulamu ngandaba muntu mulamu kituufu kakati bwe natuuka wano era olwatuuka wano naŋŋamba mulimu ki gw'osobola okukola ne mugamba nze ekinsinga okwagala emirimu mingi ensobola okukola naye njagala omulimu omulungi ne mugamba njagala omulimu omulungi kuba si buli muntu nti kyayagala okukola kyakola naŋŋamba kaale nanfunira omulimu era munansonyiwa butigenda gwogera kakati omulimu gwe yanfunira n'enkola nensanira contract yali ya myaka 2 era omukyala oyo okuva inavaawo yali antadde era ab'eshalujja bamanyiiwo ababeera eshalujja awo abanda nga babeera eshalujja bamanyiiwo kizimbe bakiyita City Tower era awo yanzijaawo yantwala direct ku mulimu e Dubai nengenda nenkola era twamala akaseera nga tetukola ki tetwogera era wayita ebbanga tetukola ki tetwogera nze bwe yantuusa ku mulimu nakondoza nadda mu bibye nanzijako engalo abakuwadde omulimu kola nali nazimalayo ate nange omulimu akoze kale nga bina bitwalagana bituukiridde nendowooza Mama Dubai mumaze omulimu gwe gagumaze byonna bye mwasuubiza bikoze eki abimaze nendowooza Mama Dubai tetujja kuddamu kukola ki kwatagana kubanga omulimu yagumpaye namuwa sente tewali abanja munne kumbe emitawaana gikola ki jijja akati ngenda ntandika okukola e Dubai nkoze emyezi egi 2 egyasooka wakati eno nali manyi bya banka gyeziri naye ng'egye nali omupya nga sibimanyi simanyi biki nga wakati gwe nali manyi nga muteerako message nga Mama Dubai twagamba weesiga abantu naye si nnyo nga mugamba Mama Dubai namuteerako message amugamba salaamu alaikum nga nziramu bulungi ti wa alaikum salaamu nga mugamba yenze kuba contract already twali tusigadde tukola kyo twogera nga mugamba Dubai badde nyinamu ensonga gye njagala
okola ki onyambemu nyinza nti okutereka akasente kange bulungi nesikasa mu nsawo naye kuba gye twali tusula Uganda tolina gwosobola kuweereza sente zo ate Uganda nali sina gwe neesigayo nze ku sente nali seesiga bantu ate maama sente nali mukambwe nnyo ate sebisi zikolanga zisobola kuteresa mange sente bwagirya nkole nti mugambe mpa sente zange sisobola niwesiga mama Dubai okusinga mama wakuzalya adindako Dubai bwazirya ne mama bwazirya aliwa at least aliwa the okulya akasente olwo sinamugambako ku byakuzimu teresa okay sinaba kumugambako byakuzimu teresa kubana mugamba nyinza nti okutereka sente zange wano kuba gye twali tusula ebiseera ebyo oli omwebuzaako bwebuuza nga njala mwebuuzaako nyinza nti otereka sente zange owulidde nemukuba gye twali tusula bya jjumula accommodation ya company kwa twali tusulamu bantu tosa kutereka mu kasente sente kange nkera liikirira wakali kitufika mmenya kituufu nemuganja atatereka akasente kange nambuuza toyina muntu goyinza kateresa Uganda osokuba nemugamba nangamba soloziwuleza luddawa e Kampala nze mpereza kusente kange e Kampala gye siri nkuwulira kuba nalinda bye bangi bakubye ku mutwe kwanze nave e Kampala nga nyina golo yange nga njagala kuteekawo obuyumba bwapangisa nali njagala mbe nga mbukoze corporate nali ngiina corporate yange nali ngiina nga njagala gizimbamu nga mmanya naye mba nvuddeyo ku kyeyo nange kwenyini nsobola okwebakako okusinga okudde wa maama okusinga wabakadde ate ng'okuzeekuze ng'osobola okubeerako naawe n'otawoneka ggaalo kakati ekyo kyabadde kyetaagisa kakati mama Dubai nga twogera nga mugamba sigenda kuwulira sente zange kawa Kampala kuba nali mmaze omwesiga ngamba ndaba nzije e Kampala munayetanfeze ate nga yali musiraamu ate nga naawe oli muki musiraamu mama Dubai nga mugamba nze kenyini nze amwegambira tisobola zikuteresa nangamba sikikola ekyo sitera kukwata sente z'abaana nze mba nkuleesa ebyaffe bikomaawo kyenyina okukakasa nti ku mulimu tolina buzibu oli bulungi byonna bye twakkaanyamu ebiri babikola bulungi nze kasita ekyo kiggwa ebisigadde mbikulekera okuba bwa muntu mukulu ngamba nyamba buyambi nga mpa mama Dubai sente omwezi ogwasooka mpaka ddi kwa nasooka ne mu 10,000 ez'omwezi ogwasooka ne mala ne mongera 10,000 endala mmeka 2 kasira enkali kawera okitegedde kuba baali bampa 2,500 ng'obaterekerako 5 olina okufulumamu ewabweru maama bayagamba nti okwata amagi gonna n'ogateeka mu kisero kye tebateka bisero kimu nga mu 10,000 zange 2 kakati omwaka mulamba imagine omwaka mulamba 12,000 omwaka mulamba sige mtwa 20 omwaka mulamba milioni 2 buli mwezi kati emyezi 12 those are 24 months so 24 emyezi 12 milioni 24 guba mwaka gumu milioni 24 24 times 12 bwe bukadde 24 bukadde 24 ma Dubai thank you ate thank you tugende maaso kakati kale nga mwa sente wamujja kuki ku Nyondo Media bagamba oleka abantu betusanga bagamba nti ebyennaku bikola ki bisekerwa tugende eyo naje twava kati nga mama Dubai mwa sente kolusi zayitangamu n'oluusi kubanga oluusi binateekanga bino 5 oluusi kubanga ku mulimu bali emmere tugyegulira kati nga 5 oluusi mbirekamu ng'omuvubuka nga mbisigaza nga mwegulira emmere nebino ebya bulijjo sabbuuni bishwa tugende byonna ogwabyegulira gwabyetegeera owera n'okufulumamu ku ka off ko otabaalemuko ogende ku Venom tuleeta buzibu kati ng'oluusi ebyo 5 sibimalaawo
kuba oluusi nagulanga omuceere negubeerawo enkoko n'enkoko n'ebijanjaalo byaffe ebyewaffe kati ng'oluusi enva nsozifumba nenzirirako wiiki nga nziteeka mu firiigi nfumbako wano muceere enva nembugumyako microwave nenjiwa mu muceere nga zo nzifumba za wiiki kati ng'oluusi sispendinga nnyo kuba nali omululu gw'okukola gukyandimu nnyo ogwa ssente walakola kiruubirirwayo kiri kya burentozo kirowoozaako ziyitamu ng'oluusi kuba zasobangamu ng'oluusi nsomuweereza nkanga 22,200 210 oluusi bwe ntyo nga nzinootinga kati kyatuka ekiseera omulimu ne guntama we nali nkola kampuni nenkansolinga malimu ababangaali bangi ababangaali ne batulemya omulimu ne guntama ne baŋŋamba osobola okansolinga nenkansolinga kati firimu yava kusaba ssente Mama Dubai nga Mama Dubai nemugamba Mama Dubai nonye ssente namugamba Mama Dubai nsaba kasente ako kyokka akasente kange kensaba bwentyo Mama Dubai nsaba kasente kubanga ogwo omwaka gwonna twasiga twogera ne Mama Dubai kakati Mama Dubai biseebye nali nkamutereseza akasente kakabwezi akasente kaali kawezi kuba te yali amanyidde ebbanga omwaka mulamba twasigala twogera nga neyofunye ofu ngendayo ewuwe ne tukola ki kotayi tetwebeera wala olwo nga twatyamu wadde ne kasente mutu gwenkawa nali mumanyidde kubanga yali atatuse ekiseera nga nabewaka ayogera nabo abafuna atya ngayogera olidde nze yali amuwanga kontakiti zaabwe kale twatukanga ekiseera ntufuuka bamukwano nga nabewaka bayogera nabo kuba twayogera nga tulusi newaffe amanyiyo mukwogera twatukaka ekiseera nga newaffe amanyiyo nga amanyiyo netwogera mama ngayogera nabo ekitegedde nawe kale nga bibinkwatako byonna ebisinga bimanyi nebyenjagala okukola ate nemuteresa akasente mukumuteresa akasente ako natuuka kisaani Mama Dubai nemugamba nga maze okansolinga nga Mama Dubai kati kasente nkaagala nangamba akasente ko kaagala naye komawo enkya komawo enkya komawo enkya mutima tegwakwekiramu akaseera ako tabanga yakozesa ssente zange naye ngaekyamazima era yali yazikozesa kwekyamazima yali talinawo wadde olwataano yalinawo obutonotono yalinawo obutonotono nga mmeka ku bukadde 20 n'okusoba bwali bukunukiza kuwera 30 bwali bukunukiza okuwera 30 obala abalamu mbasibaze bubi nenga sente ezisinga ali talinawo nemuza Mama Dubai nkeera nga nkomyewo kuba nakeera mu ngeri gye yaŋŋamba nti komawo enkya nze nga mutima ŋŋamba sente zange yazikozesezza nenkomawo enkeera nenga sente zange mwaka mulamba sikise nfudde nenjogera naye olwo nga kulagawo mmeka kyamazima nga tanandagana sente za balansi aliwo yandaga bifaananyi wenatuukayo kyesaategeera obanja sente nze manja akuse mu lukujjukujju alina byakulaba ku simu atandagayo ebifaananyi kyesaategeera nti yali akolegana n'abewaka bakufera babiri azin ye n'abewaka tekwali kunfeera naye era kyebakoze kale era kyenali njagala okukola kyenali njagala okukola kati nonteredde boda nabugumye Mama Dubai se teyazirya ayo ono bajazirya bambi teyalya ssente bambi teyalya ssente Mama Dubai teyalya ssente bambi nange nali ntidde nga mmanyi yazirya nali mukambwe nnyo gwe kyolina omumanya nali nzize waŋŋambye atalina ssente tufa babiri ambuli esente zange yaziteeka fumita emboozi nduza kantere oba nsale nako ne mugamba omuntu gwe mbadde ntandisa okuyita mmange gwe mbadde ntwalanga mmange ku ddungu kuno kode gwe nali mmanyi aga Katonda mugulira era nga ne bukyanga akimanyi owulidde
Kwana nyina mwande ba mikwano gyange bemuwadde. Olwako akikoza atya? Kumbe before yagala nakubuuza nti kiki kyoyagala okukola? Ebe nalinze sikyabijjukira. Jukira ne wali nabijjukira oluvannyuma nga maze kundaga bifaananyi. Nga wamugambako? Tugambe gwe omwaka mulamba bingi besikugambye betwayogeranga. Ng'akimanyi buli kye nali njagala okukola yali akimanyi. Kati simba wakati asooka ofumita emboozi. Kati byonna byagenda okuwunzika mu poloti yange kuba yali kumpi ku kkubo. Kumbe yakwatagana ne maama ewaka kuba yali amanyize byenjagala okukola kuba twatuka ekiseera nga maama ayogera naye nga nange njogera naye nga nemba maama alina kyagala okuŋŋamba so n'omugamba gundi muŋŋambira. So oyo Madubai omutuufu fumita emboozi okitegeera. Nze nagenda bawunzika kati mu kujja mu kumusanga ewuwe owulidde yaŋŋamba sooka okkakkane ndowooza ebifaananyi yali tannabisengeka bulungi mukuŋŋamba komawo enkya yandaga ebifaananyi kubanga ennyumba yali bazizimbye kuba yali bali banzimbidde emizigo mwattu kyesaamanya bali anzimbidde emizigo nga layini esooka ewedde nga wali okyagala nga layini esooka kumpi ewedde kuba yali azimbye 5 sente ng'aziweereza ani? Ewaka azooleza maama kyebamugamba ekyetaagisa n'obalabalamuko kuba bye baagulanga si baziwandika nga si bwe kiri saasooka kubalamu kyo kyamazima saasooka kubalamu wanasooka kutunuulira kiriwo wasanyuka okusinza ku kasente ke wali olina ke wali kyebakozemu nga wakiraba nga kiyimiriddewo walaba nga sente zijjamu bazaali zibulako nali neewuunya kubanga ekintu kye baali bataddewo kyamazaali tejja mu ssente zange kyali tekijja mu ssente zange lentozi 5 mu miliyoni zange zitabera kumpi na 30 zaali zigenda bugenzi kuwera mu 3 simanyi bulungi nnyo simanyi bakikola batya kuba zaali ziwedde nze ebiseera we yazindagira zaali zibula kukusereka naye nga ziwedde okuzimbibwa simanyi abazimbi bakiyita nga wano bamala nga bagateeko mabaati oba kitegedde nga emizigo 5 gimaze okuggwa bwe giti singo nga minene nali simanyi kuba nalaba bifaananyi naye nga zibulako amabaati nga siringi nsibe oba nga bamaze okukasiba kano ke bateekako embaawo olopuleti kyeki oloplate kukubeeraniza kumaliriza eyo waggulu kale kati kyankubula ekitu ngakubulako okusereka owulidde naye mu bufunze kyembadde njagala okulaga sente zange bambi teyazirya n'omwabalabalamu bamasere zibabawanga nga zizo sente namala nenzitemaatema nga zezo naye nga zaali zibulako kugamba nga yayongeramu simanyi oba yayongeramu oba yakolegana na maama naye nga kyakasente ko oba yali amanyi simanyi oba yali amanyi we naleetanga ntema simanyi kuba nze we nabalamu ng'okuzimba tekintu kizibu nga kuzimba kuba nze nali sinabeera ledde kuzimba nze nali sinatuusa actually ng'oyogedde bw'otyo Madubai omukyalo kyemumanyiko abaana bye yaleetanga kabeere nga baana ba buwala osoose kunkanga nange netambula naye nange nali manya sente mbabuulire ekituufu kiri nti omuvubuka ono yasose kunkanga bwe yankubidde ka message kasimu nangamba Nyondo nafuna omuntu kugundi ku midiya okwo nga mukwano gwo nnyo era nga kwali kulinga mwesimbu naye kye yankola ndiva simulojja nemugamba kitaata nampa emboozi omutima ne gubwatuka naye Madubai mutandise ntya ngina mugamba nti naye nga si kituufu namuwakanidde nengamba there must be something wrong Gai nangamba ekituufu kiri nti ngenda kujja enkya nkuwa interview eyo ABCD mbanja wampitya kyamukawo kano ntono ne mugamba kye wankoze kyoba okola jangu ne sengeka ebigambo byonga bitambudde mwakolagana mutya buli kimu then tufunemu ekinyusi naye nga message eno egenda eri gwe Madubai nakusanga by then waliwo omwana bambi yali afiiridde ku kizimbe kya Mrakbat omugenzi Fred
so mwamulaba ebifaananyi omwami oyo bambi yava mu musayi gwali mungi nnyo ekitole n'akola ki n'ava mu bulamu bw'ensi. Omuvubuka akaseera ako Madubai yalinganga atera okumulabirira bambi kumuwa kubyakulya kumuwa kasente mu ngeri eyo naye tebamanya bulwadde bwe bwali tebamanya muvubuka kyali kye kimusumbuira ddala kubanga abeerangawo era bansindika bwe nali ntambula okunoonyanoonyako kubanga nafunako ku ssimu okuva ewaabwe tunoonyezeeko ku mwana oyo kyekigenda maaso kyekyetagisa biki yafudde ki nange neŋŋenda neteeka mu ddene neŋŋenda ngafa abanyondo media gwo mulimo gwaffe twasalawo ogukola ate nga tetusasuza muntu n'omu era tufuna abantu bangi tulangira oli ne tufuna abantu baabwe eri abantu abeekweka nga gyali naye neyekweka ewaabwe atala musaba kasente buli malo muteekayo kubanga mama abayeralikira tubeeralikira tufuna muteekayo n'avaayo nagamba nange nzi onokola ki gyendi kiba kibi eyo story nja kujanjiba bwe luvannyuma nnyo tujja kukyogerako muleme okwekweka abantu bamwe ddala bamama batera ku bunkenke nga gye muli balamu nenga mutyo basaba obusente kyekyo then nga tugenda tukola ki tunoonyereza ku muntu ayinza okutuwa information entuufu ku mugenzi Fred bwe nagenda ku kizimbe okwo oli yaŋŋamba ku kino ekizimbe genda ku floor ey'okuna erisimanya 403 genda onoonyemuko omukyala akyasinza okubeera omweru era omukyala akyasinza okubeera omulungi ku kizimbe kino kyonna neŋŋamba tomanyi linnya lye naŋŋamba aye ajati munenga nange ngenda nnoonya omukyala akyasinza okubeera omulungi akyasinza okubeera omweru ku kizimbe omukyala nga nkola ki nga ntuukayo saamulaba namuddira luvannyuma nnyo omukazi nga musisinkana naye nga omukazi ayogera bulungi bitya ng'omukazi mukaka mu bitya embeera gye nabeera n'omukazi oyo nayagala omukazi oyo nentuka n'ekiseera nga ndaba sisita wange mulambirira mukazi muntu mulamu ng'olaba engeri gy'ayisaamu abaana ng'olaba engeri gy'ayogeramu bambi nga muntu muki mulungi kaakati nga tufuga ddala baaki ab'omukwano nga mwagalira ddala nga naye akola ki anjagalira ddala nga mugamba Dubai nyambako charity eno gyenyine ya Nyondo charity sikola kisigisobola nyambako mpamu support mukazi nga akola ki nga ateekamu support ewamu ne mama Shimi abakyala abo babiri bayimirirawo nnyo okulwa Nyondo charity waneeno mu UAE era abakyala abo babiri beekwata aba ne bapangisa rumuzi zaali ezo nenkwata akasente kali kasembayo obutono nze nganze kusinzira ku nfuna yange by then kenda kola ki mama Shimi n'akwata sente oyo Irene mama Dubai nakwata sente nange kenalina nenkwata netupangisa rumuzi zaali ezo netwera ku union netujjayo abaana bali batakola ki batalina mirimo bo ne babeyimbamu ne babanoonyeza emirimu abaana bafuna emirimu ne bagenda so bed space eyo nebeerawo netubanga tusupporting abaana tubatwali emmere tukola buli kimu kale negenda ngekola ki abaana bagenda bagwawo mpola kasi akano wekatuuka abaana bokudde waka ate n'abaana batususeeko obungi nga erumu tulina ntono kati abaana basabadde waka bonna naba encouraging abaana batalina mulimu okudde waka netugikola ki netugigala yoyo mama Dubai era nkutumiddeko mamu waffe omulungi nnyo gy'oli oli Uganda ewamu ne Irene mami Shimi muli bantu balungi nnyo nnyo mama Dubai sirina kintu kyensobola kukugamba nti kikino oli wannamaddala oli mukwano mutuufu nze sitira kwana sitira kubeera na mikwano era mbadde n'omukyalo oyo kumala ebbanga ddene nga ye mukwano gwange omu what ne mama Shimi namulabira kwani ninaabera ne mukwano gwange abakazi abo nga bali true nga bannamaddala ne mbaagala ne bakola ki ne banjagala saawa eno bambi sina kyenkola ki kyemboogerako Madubai ngaddira abaana n'aba encouraging kati yalowooza agereko oli omuvubuka ogenda kola ki kwonoona ssente era gwe ngeri gye nkulabamu wakati mbamanyi wakati ndabi buli kimu yakirowooza kuba yatulanga n'agamba Rozet nze abaana bano ebiseera ebisinga mbategeere oba banyiga bakole ki banyige ng'atula omwana n'amubuuza ayagala kukola ki kabere muwala kasabona ku ssente zo byakolera byewayogera byennyini nnyini ate nga ne resiti aziyina togenda mugamba nti noba ki so omukyalo oyo omutima gwe tegusangikasangika Madubai kyoba omanya okwagala okuva ku ntuba y'omutima gwange siri kukyawe ebbanga tubadde ffena nga twagalana mukazi gwe nkwagala mukyala gwe nkwagala Madubai nkwagala oyo mukazi ayagaliza okwongereza ku Rozet ndi mukumaliriza wamma nga nawulira nti Rozet tuba n'emikwano nenga lwofuna ekintu ekirungi ng'anyolwa naye omukyala oyo gwolaba nawulira nti Rozet bawe yamufundira akamotoka nti akadeliveries kutambuza bizigo bye nti nga asanyuka abeera musa kifu naye ng'olaba nti essanyu liri kuva kunda wa mutima naye nakugamba Rozet kati weeyise bwoti kola bwoti tolina kukola bwoti lyobadde ng'okola bwoti kakkana kola bwoti omukazi n'ateekateeka mu position kubanga yali amumanyi n'eddaluuli yange era azanye kyamaanyi nnyo wentudde n'omuntu wange okitegeera nampa amagezi kati bwoti tolina mwana oba ozaala kola ki omuntu gw'olina akola ki ategeera so yambula ebintu byali bingi nnyo bye nali sina mu bwongo bwange nembikola ki nembiyiga era omwana waali hama alabika bulungi nnyo kiri health kidadi Madubai kinako omukono
kimuyita najjajja. Pumite mbozi. Kakati nze okumaliriza ku nsonga ya Mama Dubai. Nze Mama Dubai kyamazima sitoma. Bambi. Kubanze kati buno obudde bwe tuba tujja eno okujjukiza ku kiri kye yali yambuuza. Ekyamazima omale n'ebbanga oba tokyabijjukira. Aga Katonda. Ogamanya yakola kinya yakola kiri kaso tuuke eno. Jojo olowooza mu mutwe mbu simanyanga njagala kuzimba mbu simanyanga biki. Aga Katonda mu ggulu. Banga tono nnyo oba tokyalina kyojooza mu mutwe n'eki. N'ekimu. Oba biragawa. Era nze singa si Mama Dubai nti sente ze namuwa yali atadde pulojekiti yagitandika. Wali wakyusa obwongo. Nga sente ogala akazuka azikuwe. Nali ntandise pulogulaamu ndala njagala kusuubula. Atema kusuubula ko manya okusala ebintu babibba soka n'ekyo best. Nange nali just ngambera nga sikakasa. Nga wajiro wongo bwandizi kutako bwoti tulado tuyagana kusuubula. Ni wali kuteko mungalo bwoti n'ebijujulu byalize walabe ekyana ekyetala. Kirabika bulungi gamba kino nga kirabika bulungi. Kino sibira deira. Singa oli deira. Singa sibira deira. Nga wetala. Mupate. Kuba nali ntandise okufuna era emikwano. Emikwano gya pate. Kilabu hanso kugenda kuziveno muwa. Emikwano gitandise okuntambuza deira ludda wa buli wa mupate. Kati nga jjukira bano bamuna akasente ate gwe jjukira tokola ki? Tolina okasokoolayo. Kati jjukira bavubuka naye nga Mama Dubai kyankolera kyamaanyi ate sikati nyina kyendaga totoma ate sikati buno budde nyina kyendaga kyengamba kyenkoze era nga maliza Mama Dubai yonna gy'oli kyengamba oli mu kumaliriza kati ku kulongoosa wantu kumaliriza wamaliriza dda ziri jaggwa layini yasooka yaleka ku sente ezi namala nefuna omulimu omulala n'omaliriza netandika kalayini akalala onampayo akayumba n'ompangisa nga nze Uganda Ndirandi road ntunda mayumba ne gali mpakinze kati ulabayo nzitowa kuba ogumaka gumo nali ntaddewo 5 Mama Dubai gye yali ateekawo olwona kasida kala kasigaddewo mwaka ogwokubiri mwaka ogwo ebbanga eryaddako kugitereeze nasooka nenterezaako egyo 5 neginyirira bulungi ne balandika nogiyingira bambi then kuba nagikola gyetunoddemu we batyo kati nenteekawo neka emirala nteekako gumugumu nga gugattako we batyo mizigo 10 weegiri nenteekako n'akageeti Landi Road kati buno obudde era Omuwarabu wantikkira nzira wange nga neebaka muzeko gwako nga nkokona baleesaba mwenna naye nga tubeere n'emitima emirungi egyagaliza egiyamba omukazi oyo mukwano gw'osemberera nga bonna bagabe bakyala abawala n'abawala abakazi n'abakazi babeera beepingapinga bw'ofuna ekirungi oli ng'akola ki ng'anyingaza ky'omukazi osaakimulabamu era ensonga lwaki namwagala ng'abeera musanyufu bukingi ky'okoze eki ky'ofunye ate nga si pretender nze sobola okubeera n'omukwano naye nga akyalo asobola okugamba n'asanyuka naye nga munda I can look into your heart nendaba omuntu alina essanyu omanyi waba nga asanyuka akulaga liina engeri gye lyeragamu omubiri gwonna ne ku face ne ku mumwa ne ku maaso oli wabeera nga pretending osobola okusajja akola ki naye oli omukazi alina omutima yeyanzaalira ddala era teyankwasaako kyejo kuba ebiseera ebyo nali sinafuna mawagali nga genyina kati kati nyinamu ku mputtu oli mulalamu ndi mulalamu yakutegeerera nali sinamanyira kitundu ate nange simanyi kati nakasente kange embeera nako naye kati nakuleera ola process gyasooka okumpisaamu olwasonga nti ate kambuvunaanyizibwa nga gumaliriza okitegedde njagala saagala odi yali amaze okukola ki okunteekamu ekintu ekyo so era buno obudde kati ndi muvubuka ayimiridde era mwebaza Mama Dubai newankubira essimu kati buno obudde sitawaana kwogera maama yogera maama yogera omanje yanzigira ddala eri Kampala nze mpaka wentuuse kati katumalirize nga tubasiibula nga tubajjukiza ekisigo ky'Enyondo Glim products zonna ez'Uganda n'engoye ez'Uganda tuba nazo kusiba nviiri ne kameka pakali simple pakali ize muuko
byonna tukola ki tubikwatuka ne home service bana abana bandi mu kiyumba bosi wa atasa kunzigiza kufuluma uti ni mukuvuga ne mukweterawo wenyini nyini ate mwana watu bale kutusabira embe tukatujigonza gonza mu komanyi ga Katonda kitegeera so ebisere bisinga deliveries zaffe tuzekolera nze nani ne witini so buno budde bwe tutedeko na katwagala budde buneeno atukola ki nga tujja so byebyo namwe abagala okutambula abana njagala bawa offer ngawe nalina bagamba before the other time njagala nyo kumitinga kyenjogera bagala okutambula obawa mbevugira era mbajjako mafuta gokka nompa location yo wawura mnonga naye ngaze ebigambo byange maliriza nebaza mu Dubai era nkusalutinga nange byonzimbyemu bingi nyizo butabimalayo obale kubeera mukwano gwa namaddala ndwawo kubeera n'emikwano nzo mukwano aberaga mukwano gwange nga mutima guli pyuwa nga mutufu munange tuwangala newe banga tobeere pyuwa waliwo bana abantu natandika muri ba mukwano nayogera kino omukazi oyo suwa bigambo bingi ye mukazi asobola okudifendinga nagamba kyasobola okukikola ekyo tasobola kukikola yo omukazi yaliwa yoyo mama Dubai namwagala obulamu bwange bwena kati nkyamwagala kubanga ye mukwano mutufu ataddawo nakusansa wano nalali kiri kubanga fena tulina failures tufailinga mu bintu ebimu ebiki oba ebirala thank you era obakabanga obusembayo ewa mama Dubai njagala kumusabira kudduwe eno kubanga sina kyamaanyi kyensobola kukuwa sente tezimala akasente tekamala naye alina akake akasente tekamala omuntu akoledde ekintu tetutomuwanguzi musimbe mwedduwa alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam nsaba Allah kunsasirire ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya Allah subhanahu wa ta'ala amanyi je tuvudde amanyi je tulaga amanyi ne wetuli ya Allah subhanahu wa ta'ala yasobesa ne kusinkana paka unayo wantusa nkwebaza era nsaba Allah kusasule mekisingo okuba ekirungi amina Allah nsaba Allah kumalire amina nsaba Allah kwanguyize embeera amina ekiganya kikwanguyize amina akujjeko ebiiso amina abatakwagala bonna bikome kubbo amina nsaba Allah kunsasirire yonna gy'oli amina abaana bo nange kenyini kuba ndi mwana wo amina nsaba Allah tusasire sigale nga nkulabako amina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyondo Media.